Onakule ggulo nakoledde akatambi wano ne nkunnyonnyola bw'atambula ne EKTV nti mwami Museveni yabadde ayiseko mu bitundu by'eruweero, simanyi oba yabadde avaayo oba yabadde agenda, naye ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nti buli gy'ayita abantu agenda kuleka nga abakyajinze. Amazima ga Katonda mu ggulu kino kyatuukiridde. Gwe wena ali ku EKTV akatambi kano wakalabye, naye nsazeewo nziremu nkakuddiremu oba oliawo nkunnyonnyole ebyabaddewo nga mwami Museveni yakayita mu kitundu ky'eruweero, abantu nga bayimba Bobi Wine, nga bawanise ebipande bya Bobi Wine, ng'ennyimba bayimba People Power, Our Power, Nuupu n'ebirala bifaanaganako bwe bityo, nga bawanika eddala emikono nga tebamutya. Mwami Museveni kyamuwalirizza okuyimiriramu okumala eddakiika nga ziizo, naye ng'abantu balemeddeko era tewali muntu n'omu yasobodde kubeera nga yeeseguunya nti oba adduke oba aveewo oba basirike. Wabula bwe yayimiridde kyasusse bususi era ne beeyongera bweyongezi. Mukwano gwange ampuliza kyekyaddiridde mwami Museveni nga yakamala okubeera nga ayitawo. Bino byengenda okubeera nga nkulaga n'okubeera nga nkunnyonnyola otegeere abantu b'eruweero lwaki beekyayo okutuuka ku kino, era ddala okukyajinga kwa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu kulina kye kukoze okubeera nga atalaga Uganda yonna. Oba oliawo njagala ojjukire tutambula ne Haji Miti, omusomi w'edduwa kungwe gw'alina ekizibu kyonna teweeraliikirira teweerabira. Ennamba ye esembeyo 15 gezaako Haji Miti ajja kuyamba. Ayagala okusiba dread ziwenne eza buli kala. Ennamba eri mu green eri waggulu gikoneko ku WhatsApp, tokuba konako ku WhatsApp obagambe ennamba ogijje ku EKTV $5 gyokka bajja kuwa ofa ennungi ku $5. Kati wulira mwami Museveni nga yakamala okubeera nga alabulwa abamu ku bakampeyina be oba abantu ba mobilizers be abali ku ground nti mwami Museveni ebintu byayonoonese edda eno wansi Bobi Wine gyava togeza n'oyitayo kubanga bonaayitayo abantu bagenda kubeera nga bakuswaza, bagenda kubeera nga bayimba linnya lya Bobi Wine kubanga ngaffe abali ku ground ebintu bibi tubiraba. Abasajja majority bagitwala dda. Njagala owulire mukwano gwange n'obuwombefu. Kati kansoke nkulage akatambi kano kennyini owulire amaloboozi omanye nti abantu bakaawu, abantu baataamuuse, abantu tebakyatya yadde eddakiika n'emu. Mwami Museveni maaso ku maaso bamugambye tukukooye twakukoowa, tukukooye tuviire twakukoowa, twagala Bobi mu bigambo byabwe. Kati kamaluku ebigambo bino bwe maluku ebigambo bino nkulaga ate ekiri mu Arua. Ekyo nakyo mukwano gwange kifumba mutuku kubanga bano abantu baasuze beera. Ngenda kulagako katono nnyo ku byabaddewo ekiro mu Arua. Baasuze beera ekkubo nga balindira pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Nze mabega w'omuzindalo nkusaba n'obwombe firiyo yaffe ogiwe ekigalo ompiyo subscribinge ku mukutu gwaffe tutambule ffenna mu waka waffe. Nagamba ndeeta obutambi buno kubanga buli lwenjogera obwogezi ne sireta katambi abantu mungamba ndi propagandist ebigambo mbungu palapalanya embiyiya buyiya, naye kati nasalawo bwino muleeterenga ddala mwogereko naawe obeerenga omulaba. Kansoke nkujje mu katambi kano aka mwami Museveni ng'ali luweero aswaluka n'atuuka n'okuyimirira mu bantu ne basigala nga bayimba era nga bawaga nti People Power, Our Power. People Power, Our Power.
Mutawale ngere ndaba waliwo pawa awa pawa ngeze kakati ebigambo ebyo ng'omaze okubeera ng'obiwulira era omaze okubeera nga obitegeera njagala okimanyi nti ebiseera ebisinga kwolabira nti abantu omukulembeze bamukooye kwe kubeera nga tebakyatya era abantu nga beewaayo ku streets oba misana oba kiro oba kufa bafe naye nga bakola ebyo ebiraga nti regimu baba bagikooye mukwano gwange ampuliza kino kibadde tekibangawo mwami Museveni kubeera nga alina waali abantu ne batandika okubeera nga bayimba erinnya ery'omuntu omulala naye nkugambye nti bano abantu b'eruweero eri mu kyalo naye olowooza lwaki abantu bano batuuka ku ssabweriti njagala okimanyi nti olutalo olwayita mwami Museveni erino Luweero gye lwatandikira era abantu bangi nnyo abaafa ab'eruweero naye nga ne wenjogera essaawa zino bangi tebayambiddwako ate nga baafiirwa obulamu bwabwe baafiirwa ebyabwe baafiirwa bakitaabwe baafiirwa bajjajja baabwe naye nga mukwano gwange ampuliza abantu bano ne mu gavumenti tebaliimu be bamagamaga ennyo balaba abantu bali mu gavumenti balala nnyo abandi badde mu bifo byabwe bantu balala nnyo nakkolera katambi wano ne nkulaga essomero mwami Museveni lyakoze e Tanzania eritali limu agatali abiri wabula amasomero 3 naye nga amasomero gono ga bbeeyi nnyo gali mu buwumbi na buwumbi naye ng'eruweero otuukayo gye yatandikira okubeera ng'alwana nga tewali yadde essomero erituuka mu haafu y'eryo nga mwami Museveni yalibawa tewali yadde eddwaliro erituuka mu haafu y'eryo nga mwami Museveni yalizimba n'alibawa naye ng'ono yagamba nti kyamuzimbisa amasomero gano e Tanzania mbwe abasajja bano bamuyamba nnyo okubeera nga bamugobera amiini nga bamuyambako okugoba amiini naye ng'ate twebuuza kiki ennyo abasajja bano kye baakola okusinga abantu bafe ab'eruweero abaafa enkumi n'enkumi emitwalo n'emitwalo ne batuuka okubeera nga bawaayo obulamu bwabwe ne bawaayo ebyabwe ne basaddaka abaana baabwe naye nga bo tebaganyuddwamu kati bawulira bayimba nti bobi balina ensonga zaabwe bo ng'abantu naye njagala omanyi nti kino kiriweero yokka mwami Museveni gye badde ne bakikola tomanya oba olira n'ebitundu ebirala nga munnanga obudde bukedde bulungi basobola okubeera nga bakikola kati mu mbeera y'emu mukwano gwange ampuliza ebyabadde mu Arua olunaku olwajjo bano baasimbye ebitooke bayeze enguudo badikoleetinze enguudo nga beetegekera omwalugalo waabwe President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kansooke nkuve mu katambi kano katono nnyo nkulaga ate ekyabadde mu Arua ekizibu ennyo kyotayinza kubeera nga okikkiriza nti kino tekibangawo mu bitundu ebirala byonna President gy'agenze ng'ayita kino kiraga nti omukwano buli lwatambula ate gweyongera bweyongeze mu Uganda. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu ne nkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 ampuliza tutambula ne Hajimiti omusomi wa ddwa alina ekizibu kyonna ekya buli ngeri teweetuulako oba oli Uganda oba oli bweru wa Uganda mukooneko nawe yagala okubeera ng'osiba dreads eza buli kala ku mitwalo 5 ennamba ye eri waggulu mu green eno eya wansi esembe ya 15 ye ya Hajimiti ebyo ng'obitadde ku mabbali mukwano gwange ampuliriza kati njagala owulire ebigambo eby'ennaku ebigambo ebitiisa ebigambo ebyeraliikiriza bannayuganda twerabira mangu naye saagala mwerabire nti bannayuganda nga basirikale bano bangi baatwalibwa mu ggwanga erya Somalia era gye buvuddeko kigambibwa nti abayeekera aba Al-Shabaab babagwira ambush ne babakubamu abantu abasoba mu 50 okusinziira ku statement eyafulumizibwa gavumenti ya Uganda abajaasi 50 plus 54 be baafa be battigwa wabula omuwendo ogwalumizibwa gavumenti yasobola kubeera nga egwanjulira ensi eya Uganda era omuwendo ogwo ogwawambibwa kubanga kigambibwa nti waliwo n'abaawambibwa nabo tetwasobola kubeera nga tubategeera kati mukwano gwange ampuliza wulira ebigambo ebikambwe akatambi nkakuleetedde abasajja abaawambibwa batandise okulaajana
omusajja wa UPDF ono muyina munnange ng'alaajana kamukuwe katono nnyo omulabe naye njagala ojjukire nti abasajja ba Al-Shabaab baafulumya amawulire ne bagamba nti abajaasi ba Uganda betusse basoba mu 13 wadde ng'ebyo ebigambo tebyali official byafulumira mu batujju kubanga kigambibwa nti bano baalumba kampu emu oba base emu ku base eza UPDF mu ggwanga erya Somalia ne bagikubamu bomu bano bayingira n'emmotoka ng'eriko bomu emmotoka n'ebwatuka ng'eriko bomu abasajja bangi baafa era kigambibwa okusinziira ku Mwami Museveni nti abantu bano abaatwalibwa tebalina bukugu bumala munnange kyekyabaviirako okubeera nga bafa kakati nno mu mbeera eyo wuuno omusajja bambi ng'alaajana naga nti twawambibwa mujje mu ntaase tali omu waliyo n'abalala wabula nkugambye nti abaawambibwa gavumenti yasobola kubeera ng'eboogerako nabo bennyini abaafa twasembayo okukola akatambi wano ng'abantu baabwe abaali bali saidi ez'Essembabule Mateete district ey'Essembabule nga balaajana nti emyezi giyise naye omulambo gw'abantu baabwe tegulabwangako emirambo gyabwe tebagiraba era omwogezi omu ku bakungu aba UPDF atali Brigadier General Felix Kuraije atali Kanodeo Aki wabula waliwo omukyala eyali omwogezi ebiseera ebyo mu bitundu byeyo owa UPDF n'agamba nti bali mu nteekateekezo okuzzayo mayiti wabula tetwamanya oba mayiti bamala ne bazifuna oba nakati tebazifunanga naye nga wenjogerera emyezi gigenda mu 3 nga basajja bano baafa kakati nolaba omusajja wona avuddeyo alaajana naganze Sergeant William bannange ndi eno mutaase kansooke mukuwe ebigambo bye owulire mukwano gwange ampuliriza omanyi ne gitwolekedde nawa gye tuvudde omanyi lwaki abantu batuuse okubeera nga beekyawa ne balaba Mwami Museveni ngaawo ng'ayitawo munnange ne batandika okubeera nga baleekaana nti Bobby twagala Bobby people power our power people power mukwano gwange abantu bagatta ebintu bingi tebagatta kintu kimu nkugambe tambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa ate agala dreads ennamba eri esembeyo 89 ku mitwalo 5 gyokka bakoneko ate bali mobile bakutukako naawoli katugende mu katambi kano oli ebigambo ebitiisa eby'ennaku ate ebika by'amaziga. My name's Mega Aigu wa Sergeant Muhindo Chikoba William, aged 48 years, a Ugandan by nationality. Ampuliriza akatambi kano kalimu music mu background. Music yoyo ayinza tukubisa copyright oba oli awo yensonga lwaki tukakomezaawo. Naye omusirikale ono agamba nti maama we ye Beatrice era kati nga mugenzi ate taata we amanyiddwa nga Christopher naye kati mugenzi era naye amanya ge agogedde mugawulidde alina emyaka 48 era ng'ono asaavinga mu magye ag'eggwanga lyaffe erya Uganda era UPDF era ono gyali asaba buyambi nga bwe nkunnyonnyodde mu ntandikwa y'akatambi kano nti mukwano gwange ampuliriza Mwami Museveni yatuwa ennamba y'abasajja bano abattibwa nga baali 54 era n'asaasira nnyo ne famire z'abantu bano abaafa wabula nga bwe nkunnyonnyodde nti abaalumizibwa omuwendo tetwasobola kubeera nga tugufuna omutongole era okubeera nga tugukuwa n'abo abagambibwa nti kyaka baawambibwa tetwasobola kubeera nga tubafuna kubeera nga tubakuwa kakati mu mbeera eno omusajja ono ali ku mukutu alaajana yeetaaga buyambi naye ani agenda okubeera nga amuyamba jjukira nakukolerako katambi wano nenkugamba nti aboogezi ba UPDF baatugamba nti mu nnaku 3 ezaddirira 4 baali bamaze okuddamu okubeera nga beddiza beesi eno eyali yawambibwa abasajja bano era babakuba ne babatwala nga nena mu gisimufungize naye tetwamanya nti abantu abaawambibwa baali nabo babanunudde oba baanunula bununuzi beesi ng'abantu abaawambibwa bo baatwalibwa kati mu mbeera eno munnayuganda oweeruweeru bw'atandika okubeera nga yeekalakaasa bw'atandika okubeera nga akaaba bw'atandika okubeera nga aluma ejjiiko bw'atandika okubeera nga aluma obujiji ngalabe ku Mwami Museveni temwewuunya mbagambye ensonga nnyingi nnyo eziviirako buli munnayuganda okubeera nga oba oli awo abeera nga munyiivu kubanga bangi abafiirwa abantu baabwe bangi abafiirwa emirimu gyabwe bangi nga basomye naye nga tebalina mirimu bangi nkugambye nga bagobwa ku mataka gaabwe naye nga babagobako ogenda okubuliza nga abantu bakugamba nti awo oyo alina oluganda ku gundi oyo alina oluganda ku gundi oyo ava mu ofiisi eno kakati mu mbeera eyo laba abantu bakuŋŋaanya obusungu nga bungi ne batandika okubeera nga Mwami Museveni gwe bawanga ekitiibwa
tebakyasobola kubeera nga bakimuwa. Bw'aba ayitawo bayimba linnya Bobby, bw'aba ayitawo bayimba People Power, bw'aba ayitawo bagamba nti Nuupu, kubanga balina ebiwundu ku mutima, balina okunyigirizibwa, bakulukusa amaziga ku mutima. Oba oliawo mukwano gwange ampuliza kati mu mbeera y'emu mukwano gwange atambula ne EKTV nkusaba video no jimpere ekigalo mpyo subscribinge ku mukutu gwaffe kubanga ono waka wa muntu wa wansi yekka era ne banna Kampala balina ebizibu byabwe. Njagala nkulaga ku katambi katono nnyo mukwano gwange kano kali mu kibuga Kampala wano ku luguudo lw'Essalama. Omusajja owa boda katono asimatuse okubeera nga afa n'okubeera nga atwalibwa amazzi kubanga enkuba etonnye mu Kampala naye jasi lunaku lumu ekkubo emmotoka pikipiki abebigere bali tebakyasobola kubeera nga basala. Kyokka nga ekkubo lino weriri si ntobazi ne bwe ziba nga ntobazi gavumenti erina obusobozi obuzimbawo enguudo eza waggulu. Naye mukwano gwange mu kibuga Kampala otuukamu n'okiyita ekiralo. Kankulage katambi kano katono nnyo ng'omusajja ono alajana era ng'asimattuko okufa naye ng'ono ali mu kibuga. Kati abantu balaba ebintu nga bino ne bakuŋŋaanya ebintu nga bino oba oliawo balina okuyimba erinnya Bobby nga balowooza ono yanaabatuusa mu nsi ensuubize mu Uganda empya oba oliawo ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Mukwano gwange ampuliza kansoka nkutwale mu katambi kano katono nnyo ak'omusajja ono asimatuse okubeera ng'afa olabe lwaki bannayuganda bannakampala banyeevu nnyo okukira omususa. Ampuliriza abantu bangi abafudde mu ngeri bw'etyo oba oliawo ey'okusaagirira naye ng'olowooza lwaki omusajja oyo atakabanira famire ye. Njagala nnyo ojjukire bannayuganda bangi abadde balina emirimu gyabwe mu kibuga Kampala, abayinamu amaduuka, abamu abaali abatembeeyi, bonna nga baagobwa ku nguudo, bonna nga n'amaduuka abali mu katale akaali kamanyiddwa nga paaka yadi nga kajja bano nga badda mirimu nga boda naye nga kati essaawa zino mwe bayiyiza abaana baabwe, mwe baweeredde abaana baabwe, mwe balabirira famire zaabwe naye batuuka okubeera nga emirimu nga gino tebakyasobola kubeera nga bagikola olw'okubanga mukwano gwange ampuliza bano bababinikako emisolo egya buli kkala gattako okubeera nga babbi babakuba ennyondo obuleewo ne boda zaabwe ne bazitwala. Kyokka ate nga ne ku nguudo kwe bavugira enguudo mbi enkuba bw'etonnya asobola okugwa mu mazzi ng'ago mukwano gwange ekinnya nga wekiri ky'amaanyi ne gamutwala n'afiirwa obulamu bwe. Kati abantu nga bano bwe batunuulira ebintu nga bino ono omusajja asobola okuba nga yasoma oba oleewo n'afuna ne diguli naye ng'omulimu gwabula kubanga oba oleewo nga baaguwa omuntu atalina na diguli. Mwalaba omusajja wano akulira Uganda National Bureau of Standards omwami oyo n'ajja mu kakiiko ka paaliyamenti akakulirwa Jore Sonyonyi n'avaayo n'agamba nagulirira okubeera nga ndi mu kifo kino, nagulirira obukadde 10 abasajja ne babulya ne mbawa nsobola okubeera nga ntwala omulimu gwange. Kyokka ate wayitawo ennaku 2 n'avaayo n'agamba bannaayi saagulirira nali simanyi kiki embadde olwo nga bamaze okubeera nga bamussa ku kiyinja ng'olwo agenda kubeera nga ebigambo byonna ayogera ssente baani be yaziwa baani abaazirya ne bamussa ku kiyinja. Kale bawulira ebintu ng'ebyo bannayuganda batuuka okubeera nga beekyawa oba oliawo ebandika okubeera nga bakola ebitasaana mu mbeera nga y'emu mubaagala okubeera nga bakyusa omukulembeze bafuna Uganda empya ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Nze Eke Master Mabega w'Omuzindalo mbadde okubeera nga nkutembeta mu nsonga zino mukwano gwange ampuliza nkusaba n'obwombe fide n'ogimpera ekigalo ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe otambule naffe mwaka waffe atagwa malojja. Tambula ne Haji Miti omusomi weddwa gwa alina ekizibu wenna tolonzalonza mukwoneko ku nnamba eyo esembyayo 15. Nawe ayagala okubeera ng'osiba dreads ku bbeeyi rayisi naye nga za mulembe ddala. Ennamba eri esembyayo 89 eriko eri mu kala eya green gy'oba okoonako bano bajja kubeera nga bakolako ate bakutuukako naawe wali bali mobile bakusaleko ebitundu 5 kuli 10 bwe bagamba nti namba ejje ku EKTV. Mukama Katonda abankumira 10 mpera tukwatagane mu wakaddako. Bye bye.